mbu muli basingo. Nze nalokoka nembeera nga ndi bwomu naye seeyitako singo. No, nga mwami ye Yesu. Obulamu bwange bwonna nabumwa nendokoka nga ye mwami. Okimanyi yafuukira dda omwami n'atuuka n'okumbubira. Mukama yeebazibwe. Yatuuka okumbubira ng'omuntu najja n'aŋŋambako ng'amulumba. Obwo obujulizi nabwo buli awo naye tugenda kuyita mu bwangu. Neebaza Katonda olw'obuweereza buno bannange, olw'omusumba n'omukyala Kakooza. Mwebale kuweereza Katonda, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga musumba abaana bwe bati kikulu nnyo. Tukyebaliza Katonda, mwebale nnyo ne baweereza bannammwe bonna bwe mbiweereza nabo. Bannange muli mulungi, abawala mutereere, mulindirire Mukama. Mukama yeebazibwe. Mulekere temuzungazunga, ekyamagero kijja kibwatuka essaawa yonna kasita onoomala okusumululwa. Mukama yeebazibwe. Nebaza Katonda nti tuyise n'omusajja wa Katonda eyatukulembedde, Musumba Tom Mugerwa. Naye yakubako ku kyeyo nno, embeera ng'etabuse, ng'ali bubi, nga tuli bubi. N'adduka n'agenda era nda n'atandika okuba ekyeyo. Ne kinyuma netandika okulya ku mugaati. Ffe twali tetumanyi mugaati. Ng'abaana bakuze, eri ab'emyaka 8, eri ab'emyaka 10, eri abakazaalibwa abato, naye nga tebamanyi kintu mugaati. Nga ffe tetukimanyi. Naye bwe yatuuka eyo tumaze okutandika okulya ku mugaati, Mukama n'amugamba tiddayo mu Uganda onzimbire gye ligenda okulwa na mu nnaku ez'oluvannyuma. Tekyali kyangu kukkiriza. Yasooka n'awulira nga ateekwa okudda, naye n'akirwanyisa. Naye genda okuwulira nga tayagala kudda. Ani ayagala okudda eka nga otandise okukwata kantu? Naye lumu n'afuna obulwadde bwali bunene nnyo. Omusujja oba musujja oba ki tetumanyi, lubbe lwamugwira naye lwali lunene nnyo. Baganda be tebaliiwo, yali weekend. Bagenda okukomawo ng'ali mu nnyumba asinda. Ne mugamba kiki, ng'olumbe lumuluma nnyo. Ne bayita ambulance, ne mutwala mu ddwaliro, ne bamuwa ekitanda, n'abeera ku macupa nga banoonyereza ekimuluma tebaakiraba. Ne bamuwa painkillers, ne babeera bateekako mazzi, naye ng'ali bubi agenda. Naye enkeera ng'ali bubi, ekiro ekyo yeebaka ng'ali bubi. Naye yo mutumbi ekiro n'awulira eddoboozi mu kirooto nga limuyita, Mugerwa, ddayo mu Uganda onzimbire ejje erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma. N'amanya ekyokukola naye nga takyagala. Naye olw'obulumi ng'amanyi nti kye bamuvunaana kyekyo, n'akkiriza n'agamba Mukama nzikiriza, bw'obanga gw'oyogera mponya. Era ku makya agenda okuwulira ng'atandika okuwulira obulungi. Olunaku olwaddako ne bamusiibula mu ddwaliro nga tebalabye kimuluma naye ng'awonye. N'atandika okutegeka engeri gy'anaakomawo, asubwe akasente kali akomewo asandika okuzimba ejje erigenda okulwana mu nnaku ezo ez'oluvannyuma nga n'ejje teririiwo. Naye Katonda akuba ekkubo etali. Katonda bw'atandika omulimu agumaliriza. Ffenna tujjukire nti
Mami Justin Mugera ne Pastor Tom Mugera babadde batalaga gwanga era nga babadde mu nsi eza UAE nga baweereza Mukama era nga bagenda kuweereza ow'amaanyi erudde eyo. Eyo nno yennyini ye yava obubaka buno obulungi bwe mbawadde nate olunaku olwaleero. Ndowooza mbuwulidde mami ng'atubuulira ku story ya daddy bwe yali e London. Mulabe bulungi nti Mukama Katonda yamwolekezaamu ekyokuweereza naye nga afunye omugaati nga tayagalira ddala kudda Uganda kukola ki kubeera ng'akola ekyo Mukama kyayagala akole. Naye ndowooza mulabye Katonda we yamuteeka ku kisenge paka we yatuuka n'agamba nti ono yatonda eggulu n'ensi ye yampa buli kimu era yanenako obuvunaanyizibwa nate n'aba ng'akkiriza okujja abeere nga amuweereza. Tebyali byangu byakuvaayo London ko yali afunye akagaati ng'era womanyi nti tosobola kufuna mugaati noba ng'olina ekirala ky'olowoozaako. Naye twebaza Katonda nti yamala n'awulira eddoboozi lye era n'okugonda n'agonda. Ne basingo mwenna abakutteko abayita basingo gw'ogamba otya n'okera ku makya n'ogamba nti oli mulokole wakkiriza Katonda okubeera omulokozi wo naye gwe ng'okyeyita singo ng'olina oyo ffe tulina oyo twamala ye maama ye taata ye omwami ye buli kimu ye jjajja oyo ye mwami gwe tuyina ye muzadde gwe tuyina ye buli kimu. So tokera ku makya ne weyita singo ng'okimanyi olina Mukama Katonda. Just believe in him nga bw'onoonya ono omwami ow'okunsi kuba yabaga bajjukira oba takuwadde nga takuwadde mutuufu kitegeeza ojja kutagala paka nate bw'anaaba asazeewo akuwe omuntu omutuufu. Era eno yennyini gye yasinzidde n'ayanjula abaweereza abaweereza ne beeyanjula abaweereza okuva eyo era nga yino vidiyo gye ngenda okuddamu nate okubanga nkuteerako awo naye nkusaba oginyumire ogiwulirize bulungi nnyo. Katonda akumpeera omukisa obeere nga onyumirwa. Ennyumba abaana ab'ennyumba by the way kabajje buzzi wano kati ffe tweyanjudde nze naawe ennyumba eyaki abaana ab'ennyumba ey'e Canada. Mugenda kulaba abazadde batuwe baana ab'ennyumba ey'e Canada benna kuyonka ku mabeere ge gaki gegamu bannange tubaaniriza nnyo tubaagala nnyo kyakitiibwa nnyo 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 okukonalinga kino ne mujja Mukama batuweere nnyo omukisa beba akayongo mweddireyo. Kati tulina abaana ab'ennyumba ey'amaya Christian Fellowship abaana b'ennyumba y'amaya Christian Fellowship ogenda kulaba Katonda kyakola gwe tonnabitegeera oyinza okuba tonnabitegeera naye okuba Katonda kyakola. Bano be baana ab'ennyumba ey'amaya Christian Fellowship ffenna tuyonka ku bbeere liki nga kyamuwendo Katonda tukuŋŋaanyiza awamu olwaleero. Bannange tubaagala nnyo 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 tubaagalira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina. Tulina abaana ab'ennyumba eya United States of America. Baagala nnyo 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 batugambye n'abalala bagenda kutuuka ku Sunday ffenna tuyonka ku bbereriki simanyi bakyengezaako okulaga gwe okitegeera n'okitegeera. Kaakati abo abaana bensoose okulaga be baana abaava ewaka ne bagenda ne batandika okukola ebiweesa abakadde baabwe ekitiibwa naye wakyaliwo abakyatuddewo ku lujja. Sigamba ebyo byolowoozezza. Wakyaliwo abakyatuddewo wa abaana ab'emutundwe Hallelujah, hallelujah.
wali watutegeezeddwako nti waliwo n'abalala abali mu kkubo abakyajja wanabeera mu Abu Dhabi abo ojja kubalaba mu Abu Dhabi. Bannange tubaagala nnyo baganda baffe, mwebale nnyo okutwagala. Mukama batuweere nnyo nnyini ddala omukisa. Amiina, aleluya. Kati n'akajanja ak'amaanyi n'essanyu eppitirivu ennyo n'okwagala okunene ennyo ngambye n'akaluba akalama yanirize maama waffe Nsingo Yegwe Katonda atalindeka, tosobola kundeka. Oli Katonda atalindeka, tosobola kundeka. Kino kankikugambe leero kimanye, Yesu tasobola kukuleka. Ne bw'oba ng'okooye ng'owulira nafuye, tasobola kukuleka. Awo wooyita byonna biraba, ennaku ekuluma kala kiraba, naye nsaba ogamba omutima gwo kino titasobola kukuleka. Kimanyi otendo waliddwa kuba oli mwana wa muntu, n'efiizi tonna zifuna, abalala bazifunye naye guma. Omulabe buli lwakkuba omwama, mugambo wange ali kuna mulondo ye. Bw'aba kyafuga nange ni muwanguzi n'okukirawo, munnanga magombe gamutya